Anna. Mwasuzeyo mutya bwenna abatulaba machago lunaku olwaleero kansubira omukama abukeesezza bulungi. Ate nga ndaba banzikizza n'okunzikiza era nnaatera kubuuza Ivani obuzibu buvuddewa. Oba kulwana. Si kyonnwana. Naye ate kati oyagala okuteeka mu byokya engeri gy'ozikiddemu kikuyamba okulaga nti oli nakyo. Ekiyambako kuba nnaku zino tetubaawula. Nina okwakanga bwenjaka mu byaddala wano kibuzeemu. Oba screen yenkadde. Screen ya mwami Sembajjo mpya. Nze njaka okusinga. Olaba wengambye nti ttaala lya kuno. Okitegedde? Engeri ya screen yaano ku mawulire enfu. Namu batereza butereza. Ekatola nga aterezezza. Kyekyo mwanange. Wasigala kukola ogwo. Wetukuwaana muno oddamu amaanyi. Ne tujja tuka nga twabikoowa. Nga naffe tulina ebizibu otandise okuyingira mu myaka gy'ebizibu. Olowooza nze avaawo. Anti kye nkugambye. Ojja kudda awo weegumye kasawa sayimo bangumya. Tunaatera okukoowa. Ki ky'otegeeza mu kyo? Nti wasuza otya ye nga ndudde okulabako. Gamba otya. Omanyize Florence mbeera eyo nga nkulowoozaako. Ndwawo okulaba. Kyembadde ntegeeza kyokka nyinza okubaako n'obuzibu. Florence owange yanteekera ssente za UAM. Kinga oyogedde bingi. Yagala kiri kiveewo. Kale tubaweereze be twazze okuweereza abantu. Ate abo be baagala be bajja mu buliri. Tweswaze bo banyumirwe. So si kyaweebuuka naawe. Waweebuuka dda oba tokyagala kweweebuula. Eyo stage nagivaako. Ey'okuweebuuka. Omanyi olowooza bwe nkola naawe olowooza tuli bawamu. Kituufu. Nali nkusitulira. Sure. Kati. Ensitakumanyi. Ensitakumanyi. Obudde tebuli waggulu. Njagala nnyo emirembe mu nsi muno. Kinkuumidde amagenda. Ani ali mu kusaabulula emirembe? Ggwe. Ate ntya? Nze nyamba buleka eggwanga lino gye tulijje wala. Mayimu abataaliko mu lutalo. Temumanyi eggwanga lino gye tukoze eki? Gye tulijje. Kisinziira. Olutalo twalutandika aba. Peaceful me mirembe gye nnina ginzita bussi. Kasirye Kayondo. Kasirye gyebaleko. Kasirye Kayondo. Atusanze wakati awo. Nga tuta. Wano oyo. Mundeke mbuuze abantu. Ama mwasuzeyo omukya mwenna abatulaba. Tuzze okubawa amawulire agabadde mu wiiki. Agamu gabadde gannaku. Yali wiiki eno wetwalabira accident yawo. Monday, Tuesday. Was it a Monday or Tuesday? I think Monday or Tuesday. Wednesday. Bambi. Kati. Naye gwe. Kati banenga singa tunagenda nga tunadda kabenje kano. Badde nsaba mu ngumye nti no basi yabadde eganya okusiba tebadde wano. Yabadde awo. Kati awaliwo omusambwa. Nawe twala eri. Awaliwo omusambwa eri kubo lya musambwa. Gwe mundaba ye ebintu. Kati tunaddako gya tukirwe twetaaga musawo Muganda. Mama Fina yagenze Dubai. Kati bwe busubu tulina. Tayina bamyoka. Nzinje kale kanjoye ku Mama Fina. Mama Fina yagenze Dubai amataba giga musanze. Tava mu nyumba. Esaazi ne wali amataba. Ekirungi yabadde agendayo. Saasira. Buli wamu mazzi. Yera Mama Fina kala agendayo. Ne Mama Fina kusaasira. Kwa yabadde akola ki? Agendayo. Naye. Olwo. Tusimudde. Naye era. Ne kati awo kitudde wali kukuwe tubadde. Kuba badde akola ki? Agendayo ye. Naye. Kati amataba mangi nnyo. Ye kati agendayo. Naye ye. Tusaasidde bannaffe ababeerayo. Naye kabafune ku gundi kozi balwawo okufuna kakuba. Nawe Dubai bagamba aliwo obuzibu.
waliwo Dubai tetera kikola ekyo eyinza okutonya ne tekola mataba gakola naye tetera gaddiŋŋana kati egaddiŋŋanye buli lunaku kino tekibangawo naye mama Fiina ali Dubai awuze buyinza kubanga bwavuddewa kyetaaga kunoonyerezaako naye lyo kkubo lya musambwa liri mbadde nkugamba kuba kifo kye kimu ekyo nakyo sinna kikakasa nnyo weewo wennyini wallahi kirabika bubi nga tuvudde mu bino ebyolwaliro naye tewali yafudde naye kale atwala omusajja ono kye yakoze n'oli kye yali alina okukola ono wa baasi emmotoka zikola balamu bakola nkole kizibu nnyo tekyandisobodde kukoona mmotoka eyo kuba bagikoona etambula naye nekirala emmotoka eno ogiraba eneyasoloya olaba nti yava eri nga teriko speed emmotoka eganya okusiba tebako speed oba fe abatagiraba nti eriko speed kati wakawano wakizuulira nti eganye naye si yali asobola kubanga dabalaba nova ewuwo ng'obagambye kale kaŋŋende nkole ne bakusiibula tewali mulala yakosebwawo yekka looya yokka nga bwe yagirimu ku sayidi ya driver. Oh my God. So tumalirize bino ebimu ebigambo byebisobola okubeera bingi naye olunaku olw'ejjo omukulu we bamusabidde. Waliwo ebintu bye tusaba Katonda ti Katonda sooka otwale muzadde wange ontwale kulaba mu ntaana yange n'omuzadde agamba atwala nze omwana omusooka omuleke ekyo kyonna buli muntu omuzadde oba buli muntu yenna ali mu kifaananyi ky'omuzadde akyogera mu tayimu ey'okusalawo ababiri mu bulumi obungi omuzadde asobola okugamba nti nze mbaddewoko ono kaayongereyo naye taata yankutteko nnyo taata yazaala abaana 4 ekigendererwa kyali kya 3 mu ngeri yonna Katonda n'amuwa okumeka owokuna yakalaba ku ntaana ezo. For real. Oh my God. Asigaza omu akalumu ebiseera bisinga tutera okugamba abantu awo ne tujja ne tweyogeza nga inspiration speaker toli wekka ensi erina ebizibu. Asigaza omu bw'ati muwala yabyogedde yabadde abyogera nga asaaga naye nga bye bituufu n'agamba nti no yabadde kanso wange yabadde ampolereza naye njagala olabe taata omwana eyagenze kanso nawulira nti n'omukyala yabadde pregnant ali heavy pregnant abadde bababiri omwami tulina babaawo naye njagadde yes abakyala nawo we bali by the way there is that pain naye nina ekintu kyendaye ne ngamba nti ensi erina ebizibu naye nga tonnakwata mugwa kwetuga abantu no balina ebizibu ebyaddala so mpe ku taata. This gentleman Junior has been my son. Actually, those who know science better than me will explain why a man may have only 1 son and 3 daughters. I don't know. But he is my only son. So he is my son. He is my counsel. Actually, he has been my counsel until last Wednesday. You know, in life you can't be perfect. So sometimes you collide with the law. Whenever I would collide with the law, I would say, my dear, counsel, things are not going well here. Then I would call him Owechitiba, what do I do? Because I don't want to pray that this happens to my last friend, that is much. Kindly stand up, Owechitiba. Just stand up and then you sit down. That lady is one of the 3 girls that I had. Now she's the only surviving one. Actually, we shall begin baptizing her survivor after all this is done. And I'm happy, I thank God that He gave me the chance to bring them up in a way that now I can listen to their stories. Even if it is at a time like this. It's good to be told, this gentleman was very good. This gentleman was very kind. Actually, he was very intelligent, that is true. I'm a bit intelligent, but this gentleman was extremely, extremely intelligent. If I was the one lying on that thing, and this young man was the one organizing this,
I would have been very, very happy. But now you see, I'm going to have this and probably the last one. Because who will organize this for me? There are others, but I don't know whether they will do it. By the time I should be going 6 feet underground. To my daughters-in-law, before I say the last thing, the passing on of Raphael should not be a testament to your division, whatever thing. Because you have my kids. Actually, now that Raphael is not there, there's only one biological work I cannot do. But the rest I'm going to be for you about Raphael. We must support you because we must step in the shoes of Raphael. I did one thing which I thought was wisdom, but now I'm beginning to wonder whether it was really wisdom. I said in my life I will have 3 kids. By some accident of life, they became 4. I said, it's okay, 4 against 3, not bad. I'm not doing badly. But now, I've realized I've done very, very badly. Young men, when you are able to produce. When you are able to produce those kids. You don't know what is there tomorrow. Maybe if I had done that, I would not be talking of immaculate alone. You see that? I wouldn't. But I thank God that he gave me these kids. He pulled the first one back to him in 2015. He pulled the second one back to him last year in March. Now, he has pulled the next one back to him in April 2024. Last year in March, yali aziika mwana we. This year in April. So space era yainganga ya mwaka gumu. Omukama amuwumuze mirembe byamusobaka. Azikiwa lunaku lwa leero naye the biggest lesson is muzaale. Ekyo yinza okuba ey'okubiri. The biggest lesson abantu balina ebizibu. Ekituufu. Ffe abantu ebizibu bye tulina sinafuna ssente. Waliwo azirina nga zamuweddeko. Ate oyo alumwa nnyo okusinga gwe atannazirako kubanga gweozaagala naye obirowoozaako bulowooza nti omuntu wafuna ssente abeera mu bulamu buki. Kati waliwo ava mu bulamu obwo. Lesson ey'okubiri muzeeyi atugamba. Oba olina omukisa okuzaala. Zaala. Okitegedde? No, and by the way kintu kituufu. Omanyi bino byonna tubyogera. Bino byonna tubyogera. Era okuva n'olwaleero. Bw'ova wano oddaka. Kasooki tuttenga bakigambye. Nesinze nzekka. Naawe kitwale. Naye waliyo abantu ng'ate si bo bakozeeko. Ate si batandiseeko. Kubeera nawe bulijjo nnangira wano nti banzaddezaddemu. Ekyo nali nkikulangidde. Nakinange olina kyotanjogeddeeko. Olinga Isima. Isima kana akabenje kaataayogerako. Naye video ejja kujja. Isima talina kyatayo. Omanyi omusajja. Omanyi nti video zijjanga ebintu yabyogerako. Isima buli kimu yakyogerako. Kano kabenje ko tanafuna mukisa. Kufuna video Isima jinga yakoogerako. Tunaba tuli awo nga yiiyo. Kale tuwe ne bannamwandu. Bayogeddeko gye tuli. At the moments I shared with you, Raphael has left for babies in this world. And just yesterday was one of his son's birthday. We were so excited when we acquired that new car. He told me that we have to go and check on our son. For some reason, he bought a birthday cake.
drove to Ginger, and the son was so happy to see him. Raphael sang for his son happy birthday. Much as the real birth was actually the 18th, I didn't know. We had supper together. Little did I know that that was the last supper that he was having with me. So, to many, he's Raphael, he's Okiot. To me, I chose to call him the one name that I learned from Toto, which was Junior. Everyone always wondered why I called him Junior, but because I felt his young spirit that he had lived in him, even at his age. I met Raphael while at campus. We had good memories. Throughout our journey, God blessed us with two amazing babies, my angels. Tendo, also known as Elizabeth. Tendo was actually named after Raphael's late sister, so she's Adoni Elizabeth. And then Paul was named after Papa, he's a 1-year Paul. So I received this news when I was out of the country for my studies. It is those buzzing phone calls that come in the morning due to the time differences, and people are just telling you, please keep away from media, you need to find your way and be calm. I thank my parents. Thank you so much for ensuring that I managed to be here and celebrate the life of Junior. Kale ebyo tetugenda kubanga tubikola ki abagumye kale awo tugenda kuvaawo tugende weekend ebaddemu emboozi semaboozi